tuva mu ngalo bannange Bob Wine bwatu bwe yajja alien skin bwe yegatako Bob Wine twanguwe abenale muve mbitwe bya police sima mulimu police sima mulimu agriculture simanye economy alien sibi economy bino wake up where are you government where are you era mwagalira mutu wesete tuvuma alien temumukiriza kusalaawo gwe ticket nezigwayo mu Legends Hotel kati mwagala Pallaso akoleki mu butufu naye wamano oba muwagizi wa Pallaso ku kisajja abantu bekyaleta ku Freedom City nzawe nakyukira zisirwanisa muntu aliko favor ya Katonda waliwo obubonero wamma obulaga nti omuntu ono aliko favor obubonero bweyoleka Katonda gwalonze amusukulumya mu balala alien Katonda amusukulumiza ku banne mu wiki 2 mumuyimbi ategeke kivulu munnaku 4 gwali omulabyeko nga talina sponsor oyo kimenke tumugende empola this is a revolution, this is a music revolution umanya bana mulwawo tegeera fa abategeevu tulengerera wala nze Junior ndabira wala nengamba how can this come Bob Wine bwatu bwe yajja nga tumita munwi wanjaga nga intelligence eketta babaka sibanya ba minister kumba asobola okunyenya government ali magere tugenda okuzuukuka aba government nga is too late ebyaliwo mu kalulu mwabiraba twafiirwa abantu bangi because of negligence. Let us act to take a coach amaso nomuntu aleta abantu weba tutuloza ti government tujja kutula butuzawo tutunule bwabolekeze entebe alien bwayimirirawo naga kati tumakinge nga tudda ku State House oyo mwana asset alien is an asset. There's something unique chenjagala okumu manyize Junior ndabe ebintu waliwo obubonero bulanga si bwa bulijjo wamma nze abantu abatali ba bulijjo mbalaba kwa nange siri wa bulijjo. I'm also exceptional. Nze Junior bwe nkugamba ekintu kiteekeko nnyo amaaso kanze mutegeevu eyasigalawo. I'm the only one okuva omugenzi Isimalo yafa nze mulamuzi wa social media aliwo Supreme Court of Appeal ya Public Court nze agitulako ne Kaye Wisdom. Twali abalamuzi ba social media basatu Kaye Wisdom, Technocrat Junior ne Jajja Isima. Omwoyo gwe Katonda agumuze mirembe. Era Isima edame lya Isima lya social media liga nti bwe sitabe Technocrat Junior yali salange mpaka. Impoziko yukanonera apiru ewakaye Wisdom jotwala apiruzo fenga abalamuzi ne tutula aba social media ne right now ng'omulamuzi wa social media yasigalawo nga nkozesa obuyinza bwange alien skin ye muyimbi asinga okutrendinga mu Uganda. Era kati Pallaso wamma anko piche wakoze sirikira ddala ebyo ebyentalo kati wamma bivemu esajja kijja kuleega wadde otuuka ku stage ne bakuba obucupa Pallaso. Nze ebintu ebyo mbirabye vayo Pallaso yinzo mujjayo king of Sakafiri boss. Era Pallaso ina ba advisor balungi Pallaso ina ba advisor bege bivemu ticket visa sazamu gasiya okole erinnya kyangu naye okulisula olunaku Besigye lwe yayimirira ejjinja. Besigye yawa Bob Wine amaanyi n'agamba nze kano kiza Besigye nti ye ntonzeeyo ba Besigye abalala nti ye ng'ensi emulaba era ku ba Besigye bentonzeeyo ye Bob Wine n'asituka. Besigye had surrendered his power. Okuyimirira Pallaso okuyimirira ku stage n'alien abantu ne bakubira alien skin endulu that means Pallaso is master no more.
Goroza lwaki baka miliyoni babebe kulu ne babobweni balwanagananga. Ononye ani ayina abantu. Nze Junior bwonvuma ku social media. Nsoka kumanya obo yina abantu. Siddamu muntu gwensinga following. Kubanga bwenkuvuma nkujjako abamu. Fe entalo za social media. Tulwanisa ayina abantu. Nze Junior uyinza okunvuma. Nga teri akumanyi kati nkuddemu nti ankuwe platform. Nze sigaba firiye ya time. Sigaba firiye ya time. Not at all. Kakati kusawa za kakati. Truth be told. Alien si asingo yimba mu Uganda. Mark my words. Nekati yaliko favor. Nze nalaba Eddie Kenzo nga akuba stamina. Eddie Kenzo we yakubira stamina. Ngolabira ddala Eddie Kenzo alika amaanyi ga Mukama. Stamina. Na jangu nkulage gwe Eddie Kenzo omumanyi ebiseera ebyo gwe. Gwe bayita Eddie Kenzo wali omumanyi gwe. President natuuka omutumya. President Museveni yatumyako Eddie Kenzo kulale. Gwe twazina stamina gwe omumanyi. Kamiri nze wena bono omwana alien. Anzijukiza Kamiri wa kipepewo. Kamirioni we yakubira kipepewo. Nga Kamiri oyinza omwesimba mugwe. Kamiri ngoyinza omwesimba mu East Africa. Omanyi kipepewo gwe kyeyakola East Africa. Natuuke Tanzania. Nga begomba okulaba Kamirioni. So buli omu ayina essaawa ze. Buli omu ayina olunaku lwe. Buli omu ayina omukisa gwe. Tolwanisanga bantu. Ekiseera kyabwe kiba kituuse. Sisobola kulwanisa alien. This is his time to shine. Abantu mwalema okutegera ati people are unique. People are unique. Ensi egenda ekula. Abaana bakyajja. God is favor. Kipepe ogwo omumanyi gwe. Nze nali mu P5. Ebuddo. Nga Kamiliyoni yakubye kipepewo. Nenga Kamiliyoni zo mwogerako. Va ku Kamiliyoni wennaku zino. Va kuono Kamiri. Bob Wine lwe yakubira mama Mbire. My mama Mbire ne Juliana gwe. Ebiseera ebyo mwe mukyabijjukira mmwe. These were music powers. Nga Kamiri atambula enguudo ne zikwata. Jamu n'akwata lwa Kamiliyoni. Naye kati amaanyi asonda masonde sajja waffe. Hey, revolution, entertainment ekyuse. Times have changed. Kati abantu bali mu city ya danger. You know me, city ya danger. Nebwonkwata, ibana. Alien, fete tukuyinaako buzibu naye otubidde abakazi obamazeewo. Alien skin otubidde abakazi. Abantu bakomplaininga. Bakazi babwe tebakyebaka gwasitula obunyama. Abakazi baliyo bagachi alien ekyo nekimala kimbuliramu. Alien skin wegendereze byebikazi byebulaaya ebyo biraba. Bikwate empola bina babba babyo. Nze nkubuulidde. Ebyo bikazi birya nnyo abasajja. Ojagenda okwata ku sigwayina obunyama. Banne njagala amanya abakazi batijja. Banne ekimenke. Era ekimenke banne ne malankifuna. Bakazi. Nalaba lulina Doni Zera agula tiketi. Ekigenda okussa alien bakazi. Women. Ebirala byonna tetukuyinaako buzibu. Alien va ku bakazi baffe. Abakazi be basinga okutijja ennaku zino. Ekimenke. Banenze ekimenke ne kindyamu. Simanye ekimenke. Oba kiwooma kitya. Alien. Tankukomyawo. So, ekyokubiri alien mumuwe orientation. Teye makulira mu supermarket z'e Bulaaya.
omanya amaduuka g'ebulaaya ebintu gabiteekaawo ku display alien tukwata ku kintu n'ekimu ebyo ebintu tebiba bya bwereere oyinza okwemakula ate tugende tudde mu bya Irini Namubiru bannanga alien bamukutte sibanya neekereesa akuuliise nayo so Douglas omwana oyo alien mumuorientinge nti ebintu by'ebulaaya amaduuka kamera weeziri alien oyinza obutasanga waatunda naye nga kamera zikulaba so mumuorientinge nti amaduuka gotagemakuliramu twamulabye olwedde headset z'ennyonyi yakuuliise nazo ate twagala ate kuddamu ebyo ti ate Kimenke baamusibye ku Scotland Yard so n'olwekyo stories zezo so Douglas mumukebere bulungi alien nga mufuluma ebyo byo bakwatira ku kisaawe mbwate so tubeere nti tusigaza ekitiibwa ky'eggwanga naye ng'ebisigadde omuyimbi waffe tujja kukola ki tujja kumuwagira sami mulwadde kati ombuulira nkole ntya nakalaba abalwadde twaziika mukwano gwaffe Isima gwe twali twagala otunyumiza sami oba alwale ekivuuka ekyo kyabulwa amagezi ne kibulwa okutegeera ne kigaana okwebuulirira mu nsi kasita ogaana okwebuulirira by'ofuna kiri eyo kyasaamiridde tetujja kukusondera genda mwene yupi bakuwe ssente wali olowooza bakwagala nopo erina omukwano bobo erina omukwano gumuli ku baganda be wano Isima lwe yafa ekyo kivuka kisamisami kyakola vidiyo mbukaafe nze samisami ne bwofa nze omuntu yenna eyakola vidiyo nga musanyufu nti lwakuba Isima baamutta ne bwofa kubanga entegeera yeeba ya munguuba nnyo sikuinaako mukwano what goes around comes around abantu abamu bye mwogera ne bye mufulumya bijja kubaddira sami is paying back abantu ne bafa mu Uganda no celebratinga gwenga watondebwa mu bbumba ki kerukugolola embiriizo ojja dduwulira lujja kugolola ofuke n'omusaayi abantu bakolima ensi ekolima osayiro ti abantu emisango bootateeka ku nsi kubanga oli mu struggle ffenna tulina kuba mu noopo ne muvuma abantu kuba ati bawagira bye muwagira kati muli eyo sawa olumbe lunnuma lujja kuluma ofuke n'omusaayi munnange ensi bwetyo bweri muliro gugenda na muliro ekigodo ky'embizi kigenda na kamulali ekiriwo kimala ennyindo y'enkoko ate kyekyenyi tosiga bukyayi n'osuubira mukwano bw'osiga bukyayi ofuna bukyayi oyo omwana simanya sami yasiga bukyayi era bwakungula ffe tulina abantu mwene Ethiopia abalwala ne tuwulira bubi nkuweeyo omu lumbu yasobola okulwala ne tumusondera naye ate sami tetusobola omuntu osiriwalako n'obaako wookoma Isima afudde musajja atuba mukubye amasasi ng'ojja okola vidiyo ng'ate oli content provider ebyo birina kwogerebwa ba mu kisenyi naye kyava ne kigaa ti Isima balyose ne bamutta ng'ensi ekiraba nga kina ne basiru banna abakigobere wali olowooza ogenda kubeerawo olubeerera sami gwe naawe era ettaka likwesunga abantu abamu mulina okulozaako ku nsi mulina okulozaako obwo bushares bwe mufuna that's nonsense kati shares zikuyambe mwagadde nnyo following ne muwayiriza abantu ne muvuma abantu innocentire ebyakubya Isima amasasi tobimanyi bireke
ne muntu luvayo kana labyo no penge umanyi penge nsana kumwogera kubanga yagwa ali n'ekiro kimbega Julius Katongole mbu isima teri lunaku insiro yalekerera isima. Let me educate you gwe penge no basiru bano bobeera nabo abantu bebweru bawa tata wa isima sete pitirifu buza kakalamu abantu bebweru bategeka okuvira ddala ku mazika ga isima mpaka kuduwa abantu be diaspora bakola omulimo gwabwe era tubebaza abe Uganda abalemererwa okujja si musango gwabwe kati we bali bazze bakyuse eki olwo isima alamuke mulekerawo namwe okunenya abantu ebyekisiru musiba tata wa isima talina kyalya okikakasa talina kyalya just kukakanya abantu muyiseewo bye mwagala. Lwaki mukakanya abantu? Lwaki temu appreciating abantu bye batukoledde? Abantu bebweru basonda sente empitirivu. Nze nali kakiika akategesi eri abantu be diaspora abane batuwa emiliyoni ezisuka mu 210 Nebeka agaba yeka yatuwa miliyoni 4. Kakati lwaki okwata abantu ensobi kubanga oyagala okuyisawo ebya struggle byo n'abatali mu struggle mujja kufa okufa kya butonde. Abali mu America bonna bafudde masasi, mu Uganda era abantu bafa. We are going to die. So temukwata kufa kwa abantu ne mutandika tukakanya kwa goyagala kuyisawo byo oyagala tokakanya bantu. Osolo wagira struggle yonga tutadde mu isima. Usigira irusobulu okuwagira Bob Wine nga tutadde mu Junior. Paizo mbulire kigwembwa. Ombulire ki ku Uganda nache stamani. Wono juzi mwali wano Junior bamukutte. Nze Junior bankwata. Bankwatire ki? Nze nyizo kujano ku Facebook mbakubira omulanga nti munzijeyo. Waliwe yanzijayo ku polisi waniko omukono muwe sente. Nze byange mbyemalirira. Nze byange tebisula. Mbu Junior bamukutte. Nze Junior nkole fujjo lyange nimanya wawe ndikomya. Nze ndi mwana wa waka. Usigira. So nze temwetaga na kutyana nnyo. Nti banange gwanga mujja. Gwanga temujja. Ebyange mbimalanga. Nga sivudde nawe essimu ejo manyi benkubira. Manyi abayina obuyinza. Nze manyi abayina obuyinza mu Uganda. Muliye munja Samira Juniors baba mukutte. Sibanya tekinokulati bamalaga mukwata bati. Ompita Bobby Yanga. Ompita Sauda Madada gwe. Nze baga munzije mu level za mwe nete muulira. Nze sijja kwa no ku social media kufuna sente. Ebyesiru bye mulwanira. I'm past that level. Nze nze byange tebisula nsingira budukulu. Ensiribwe zinnomirayo. Jajja teyabula President 7 yawulira ati muzukulu we Tekinokulati Junior ali mutaka bamukutte. Oyagala gwe revolution etandike mu gwanga. Oyagala government yegwe. Nobitunu ya namaso ne gakuluma. Niye kati mwali mutandiso sasa nnyo obulimba mumpite yekolera. Abo be yekulya be basula mu makomera naku 3 omulamu zitaliiwo. Nze fayiro yange esula. Era wenyini we bali bankwatidde najjayo bujja simu yange ngambako gwenkubira. Jeno jali gwe nakubira laga lerizim. Iki odebe jolerizim. Ngazira wange nganwa juice nga muli omwasamirira. Obalwa kimuloza buli omwali bubi. Obalwa kimuloza buli omu wakubira ndulu. Nze bisera byendulu njabbayita nesikati. There is time where we shall need you. Mutulekanire. Nzompita si papa. Twalwa n'entalo z'aba si papa abo nze nakwekako si papa ekyanje. Ng'amaanyi ayimiridde ku gange. Nze gola banze Junior. Mwemwe mutulabireeyo ne mutwasamira. Nkwate akonda bolabe bwenzito waggwe.
bye nali bali abapoliisi mbagamba nimbagamba afande this is something small eno spasio yange teina gyeraga esigera wamma eno serious office yasoma political science abamanyi abakungu b'eggwanga bebaani kati president Museveni ayinza oyita ba senior serving officer natagenda kololo nze asookayo amwe senior government worker newe tubibanyonnyola temwasoma muli mu mbeera mbi sibanya you are total idiot soka webuuzeemu Junior bamukwatire kuki I'm law abiding citizen I serve as an example to the rest nze kolologo yange judde bakano bajeno kati gwe yeri mwani bajja kusiba gwe bajja basiba nze nyizo okubuka kabangali nze oyagala bali bagala kunkola byali yeni nze niramanya agabuka kabangali nti nziruke ompita ali yeni skini nze byange bya masimu kolo talk to your superiors sina budde bunnyonnyola tiate munange I don't have that time chenali mbagamba you are delaying me nina abettaka bennina okuzza ku bibanja kati gwe ondwisa spasi yoyo teita masasi mbu no one is above dero gwanyaga nti ndi above dero kati jawo kalonzi guleko emisango mwagala nnyo ekizibu tulabanga tuli bubi mwagala nnyo tulabanga tubonaabona mwagala nnyo tulabanga tuli makomera kyemwagala naye tekisoboka sigira hey Junior ndi wange ndi muloji nze mwankubira n'amasimu nga ndi muloji nali nakulabye nina ekikazi kinyarwanda kisava Junior bakutte ekikazi kyene Junior lwaki tojjako essimu ne tumaliriza nali nakulabye muloji nga nebasa nga n'ekikazi kinyarwanda kisava kizibu muli omunsumbuwa Junior bakutte kati bankwate nga ndi muloji era bwe navaawo kuba poliisi nagenda bugenzi muloji kuwumulako I'm busy enjoying myself mumusumbuwa era kakalamu yankubira essimu nga ndi muloji nemuga kakalamu ndi muloji nina kyemmaliriza lindako the woman got angry na Junior lwaki tojjaako masimu ago essimu fagisamu aeroplane mode mwagikubako nga kweri nze Junior oba oyagala kunkwata nze nabaga basobola kunkwatira ku bintu bibiri mabaala na maloji jembeera that's where jembeera I'm resting mundu opye mu bakulu Junior abeera maloji jakolera emirimu gy'eggwanga mwagala mbeerewa where do you want me to be abatetuwumuleko in our free time omanyi omuntu okukubira essimu nti oli ku poliisi naye ng'oli muloji omanyi nga bwe kiruma ne bagamba nani yansibye nze ndi muloji n'abanikati bankwere naye aba ndi muloji naakulabye what's going on kati poliisi yeroji omuntu oba okubeera celebrity zo kivulanga ebyobwa celebrity ngenda bivaamu mbibaddiza abannayuganda kwa mutumalako emirembe okubeera n'erinnya mu Uganda is total burden tolina budde buwummulako ndina ekikazi kisava kizibu kyali kiva Rwanda munsumbuwa Junior bakute tuze simanya tukuyambe ne bamundeetedde kondo mundala oba bwe mbanga sikubidde nti ndi mu buzibu tokuba nze buli wemala okukola emirimu gye mbeera nnyawe naakulabye ku Domas nga am resting banyiga massage nze mbeera mu sauna manya okubeera muloji nga abantu bakusumbuwa gwe nga bwe kyenyiiza natuuka essimu nenjijjako Junior bakutte Junior oliwa ne baba nendi muloji nebasa